eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wawaavudde. Okay, butereevu omulungi ali Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza. Osiibeta ssebo osiibeta njaba nate. Tuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalemage gange. Program eno etwogera ku nsonga maaso wazibeerawo mu nsi yonna bwe tuwangaalira. Naye nga sobola ku mawulire ag'enjawulo n'ogategeera n'olwegera kyegera mu maaso wano wali. Ne tuva tolugwe maaso ntoba Kaluma Nywera waava era mu ne ku nsonga ezitali zimu. Juka tuleba Kaluma Nywera wakati wa Abayudaya sakopozi n'Abafirisuuti mu mbeera bwe zityo. N'olwensonga muzikirize mu mawulire agonna ku leero tandikireko na temu ggwanga emadwanga erya Sudan. Kati no Sudan gye tuli ekiriyo abalwanyi bagamba tina abalwanyi bayita aba rebels abayeekera ab'eggwanga erya Sudan Parliamentary Force yagamba eyo kigamba ntino yalugenze n'erumba camp y'abanoonyibubudamu esinga obunene mu ggwanga lino n'enyaga ne bagiteeka n'omuliro n'akatale kenyini bakateekera omuliro n'amayumba agamu ne bakulita n'ebintu ne bagenda. Camp bagita Zamzam camp eri mambuka Gaddafu. Kano kigamba ntino basende bakuwa ekyo bayita ebikompola ebyenjawulo nga bakikola omwaka ogwaggwa. Kakati bagambe ntino this time around Rapid Support Forces batandise okuba ne basindikayo kye bayita abasirikale mu kitundu ekyo kyennyini. Bayita banusindikayo nga balwanyi nga tebagendayo. Osobola kuba nabiddeko munafu atuwuliriza abagenda no camp bagirese eri bwetyo nga balwanyi bafunye ebyati ebisago. Akati mu kabuga kaddiya kayita El Fasha eno emu ku centers ezibaddemu olutalo olwabako mu 2023 era nga bagamba ntino lubadde under siege ebikompole badde biyitingana nga olutalo lugenda maaso nga amajiga ntuwogerako aga Rapid Support Forces galwanagana amajiga eggwanga erya gavumenti eggwanga erya Sudan. Kati amagye ne bano abayeekera jjukira ntino baali banywanyi nga bimanyi nga bakajja ku buyinza ejjukira bonna bamamulako gavumenti ya Omar al-Bashir ne muganda wange olw'engabana eyaliwo ne bagenda ne basooka buli omu nadda sayidi ye. Kakati kyaddi okuba nti babonaabona be batuuze oba abantu ba bulijjo. Kati kampu zino ez'abanoonyibobubudamu kigambibwa nti nno ku lunaku olwokubiri zaalumbibwa ne manyiddwa nga Zamzam yalumbibwa ate nga nnene nnyo. Naye okusinza ku mwogezi wa akabinja kano akaabayeekera RSF oba Rapid Support Forces yaganye naye babadde nti abalwanyi baabwe bayingidde munda n'agamba nti nno bo kye baakoze bageze bawamba bases ez'amagye eziri okumpi oba zeetoolodde waawo ez'amagye g'eggwanga erya gavumenti. Yanagano balwanye nti okulwana kwabadde wali just ku n'amagye ga gavumenti ku barracks ezabadde ebweru oba ku military bases. Kakati ne bagamba nti nera wano badde bakubawo ku checkpoints badde bakuba ebikompola okumala ennaku eziyise. Naye okusinza ku footage munange yafulumiziddwa yaza abasajja abakutte emmundu baziwuuba mu bbanga bali bakuba emiriyo mu bbanga nga bagamba nti nno bali mu kampu. Kino kijjidde kigenda nti nno bano babadde bajjeeko yunifoomu zaabwe so naye nga ate kiragira dda nti nno byadde bambadde ebisinga obungi kwaddeko markings ez'abayeekera bennyini aba Rapid Support Forces. Kitegeeza nti nno kkiriza obagaana bayinza okuba nti kituufu bayigeze mu kampu eno. Kati olwabuuziddwa ku damage zebakoze mu katale omwogezi w'akabinja kana k'abayeekera yabuli nagamba nti no group badde batambuza obubaka obw'enjawulo nagamba nti no bo bali willing okuba nti bali committed okuba ne bakuuma abantu ba bulijjo okulaba nti nno tebakwatibwako era ne babagana bagamba badde balabula nti nno muve wano wetugenda okuba tulwanira bwekyo badde bakikola. Naye wetwogerera munafu atuliza ebikumi abantu bo baddusedde okuva mu kampu eyo ate boolekere munange ewalala kubanga kyamaze okuba ne munange kirabika nti kibi nnyo. Sofa bagenda malwaliro agaba medical charity bano Medicine Volunteers bakafuna emirambo nga 7 n'abantu nga 20 bafunye ebisago ebyenjawulo nga badduka munaffe okudduka kutekwade mu kampu omwo emedwanga eya Zamzam. Kakati awo tuli mugana nga tuliza gwa ali Impact FM radio Lwasa Mayinja. Kale nno nga nkujjeyo keyo katini nnyo era tuli mu ggwanga erya Sudan bakonfaminze okola endagaano n'eggwanga erya Russia okuzimba kye bayita military base ey'amagye. Muganda wange okusa ku nsigano eyabaddemu abantu bano bombiriri minisita w'ensonga z'amawanga ag'ebunaayira ow'eggwanga erya Sudan saako ne minisita w'ensonga z'amawanga ag'ebunaayira ow'eggwanga erya Russia owa Sudan bamuyiddwa nga Ali Yosef Ahmed al-Sharif yavudde n'agamba nga ali ne munne amuyiddwa nga Sergei Lavrov owa Russia nti kkiriza obagaana bamaze okuba ne bakkaanya ku lunaku olwokusatu
kyabadde confirmed nti nno kati Russia egenda kutandika endagaano yamaze okuba nti esibwamu ekubweko stamp gye bakoze. Endagaano yaki kutandika kuzimba kye bayita base, naval base ey'amagye ag'okumazzi ag'eggwanga eya Russia. Bavunanye bagamba nti nno eno facility bagenda okuba nti bazimba ejja kuba ng'ejjaako abantu 300 nga limited capacity bwetyo, naye bajja kukkirizaako amaato gali amanene ennyo 4 aga Russia, 4 Russian vessels ejja okkirizibwa okuba nti zibeerawo mu kaseera ke kamu. Kano bagamba nti nno oluvannyuma lw'okwogerezeganya kino kyakkiriziddwako era obudde bonna Russia nti eri komite eryokuba nti ekyayongera mu maaso okukolagana amawanga ga Africa. Era munange okusinza ku omusajja ono Sergei yagambye n'okugamba kali akasera katuuse akoga nti nno amawanga oba abalwanyi ejje lya gavumenti era Sudanese Armed Forces saako ne Rapid Support Forces batuula bombi bali nga bateesa ensonga zino nga temuliimu ggwanga lyonna livudde bweru okuba nti batabaganya, basobola okutabagana bokka na bokka era ensi ne bawomera ne bagenda mu maaso mu mbeera bwetyo. Takyo kiri omunnanga atuuliriza akati noonokibuya kino n'ompulira lwaki nyo bakikola kino wekijjidde muganda nga atuuliriza nga Sudan epulaninga kusayininga ndagaano ez'enjawulo ne kampani z'Abarussia eziri okuba nti zikulaakulanya zimbe amakolero basuubule naye nga zonna zireeteri kuki zeekuusa ku mafuta agali mu Sudaani. Era bagali no focus eri ku nzizi 20 agali mu region etaliimu olutalo nga Red Sea saako mpozi n'obugwanjuba obwa Sudan, Western Sudan. Era okusinza ku minisita avunaanyizibwa ku mafuta ne gas mu ggwanga lya Sudaani onamayiddwa nga Mohi Eddin Naim Muhammad Said yagambye nti nno bayina enzizi 22 ze baza okuba nti bawa kye bayita faamu z'Abarussia already ziriyo zisima ziyikula amafuta nga muze mulimu Rosneft mulimu ne Gazprom ezigenda maaso okuba nti zisima amafuta kati yengera nenda zindi endala zibagako nti baleeta bayingizaayo nazo akaseera konna obudde zira kuba zingirawo. Kale no yensonga lwaki abasajja bali ku Semazinga Africa lwabyanfuna enfuna bya bugagga biriwo okulangana kwera mu maaso ne mugana wange kyo kitambula bwe kitune bwekyo. Kale nkujja mu nafatuliza katugende kona temu ggwanga erimaidwanga erya Ukraine ggwanga erimaidwanga erya Russia. Omukulembeze ggwanga erya America amaidwanga Donald Trump yabadde n'agamba nti nokkiriza bagaana yamaze okuba nti abadde ku ssimu ne boogera ku malenga ssaawa 32 ng'ali ne badiscussinga ne president ggwanga erimaidwanga erya Russia amaidwanga Vladimir Putin. Kakati nno Trump wabule ku ssimu n'agamba nasobaka ku kibanja kye n'agamba nno bagenda kusinkana obudde bwonna n'omusajja ono Vladimir Putin era ensinkano yaabwe baga nno buli omu yayise munne amukyayeko mu nsi ye naye kirabika nti ekkiriza obagaana bajja kuteeka ndoza neutral ground okuba nti basinkana. Era Trump yagambye nti nno the first time we will meet in Saudi Arabia and see if we get something done. Bwatyo gwe bannamawulire wali ku White House omaze okuba nti yogerako ne Putin ku lukomo lw'essimu. Ayagala okugamba nti nno meeting enda zijja kuba zijja bali nga basooka ni boogezeganya bonna era agamba nti asuubira nti Putin ajja genda mu America ate ne gu ne Trump naye asitule agende mu ggwanga erimaidwanga erya Russia naye ng'ate ensinkano ezisookera ddala zijja kubeera mu Saudi Arabia ye first meeting ez'okuba nti zibeera eyo wadde tebatubuulidde ddiwe zinaagenda mu maaso okuba nti zitambula wano bwe batyo. Akati nno Trump yabadde n'agaana okugamba nti nno tajja babulya budde bwe bazinaabeerawo ne si bbanga ddene okuva kati era n'agaana okugamba nti ekisooka abakulembeze bombiriri bano owa America n'owa Russia bamanyi bulungi nnyo omukulembeze Saudi Crown Prince ow'eggwanga erimaidwanga omulangira wa Saudi Arabia amaidwanga Prince Muhammad bin Salmani era obwakabaka bonna babumanyi era nga kijja kuba kifo kirungi nnyo ekyokumiitingamu abakulembeze bombiriri bano munanga atuuliza. Kati yagambye nti nno kyalina okuba nti akola kiri kimu kyokka nga Trump yagala yakonfaminze nti bakkiriza ekisooka okukolera wamu. Ekyokubiri yagala nti nno to work together very closely including visiting each other's nations. Ezo tegedde bakolagana wamu bale nga basooka okuba nti munnange bakyaligana mu mbeera bwe zityo. Saudi Arabia UK ne United Arab Emirates bano bakigamba nti nno ensi zino bbiri zibayinza okuba nga zijja okubaamu enkuŋŋaana zonna oba emiitinga z'abasajja bano bombiriri abakulembeze b'ensi zino. Era nga jjukira ne mu February ng'atandika awo waliwo amawulire agafulumizibwa agati waliwo officials aba Russia abalabiddwako mu nsi zino zombiriri nosa bagezi kulaba ki embeera nga bweri. Kati Kremlin wampozi ne Riyadh oba Abu Dhabi talina kuba nti bavayo commentinga ku nsonga zino zombiriri naye olunaku olw'eggulo
ekigamba nti rapoti zafulumiziddwa Bin Salman wampozi ne Khalil Dmitriev ono mune CEO wa Russia Direct Investment Fund kigamba nti no babadde bali mu kwogerezeganyaamuko era mu kwogerezeganyaamuko kyaleetedde okuba nti nno waliwo that is abasibe abateereddwa okubano kwaddeko Omumerika gwe bayita Mark Fogel ono yakwatibwa mu ggwanga erya Russia ng'ekimukwasiza kutambuza byegalagala bwe bityo. Then in return neggwanga ery'Amerika ne likkiriza okuta Omurussia muna business Omurussia adinga mu cryptocurrency ate nga computer programmer amayiddwa nga Alexandra Vinich naye abeere nga ateebwa that is okuva mu makomera ag'eggwanga ery'Amerika. Kitegeeza nti ate balina kye batuuseeko mu nteeseganya ezigenda mu maaso mu bombiriri bwe batyo. Akati Trump olamaze nayogerako ne ku kyokuba nti nno olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erimaddwa nga erya Ukraine. Era Trump yagambye nti nno akkiriza oba gaana yayogedde nga amaze okuba nti yayogerako ne Vladimir Putin ku lunaku olwokusatu n'agamba nti nno yamugana omugamba nti yayogerakoko ne Zelensky nti yamugamba ne boogera ku mirembe egirabagizzeewo gye bakuba nti giddawo kye bayita lasting reliable peace mu Ukraine ne mu ggwanga erya Russia. Era ne bagamba nti nno bombiriri Trump yavuddeyo n'agamba wamu ne defense minister we omuyite secretary we n'agamba nti nno bwe katali baki Ukraine eyinza obutajoyininga oba obutegeta ku NATO. N'agamba of course kiri a bitter disappointment for Kiev ne bwe ekyo kiyinza okuba kiba ekyo kigenda okukibeera. Trump kyapushinga kyonna aye kayagala Ukraine munanga bekite ku kisenge abeere nga tekyajoyininga NATO kyekiwa Russia emirembe. Kati Zelensky yagambye ajja kusinkana vice president wa America Vance ne secretary of state amayiddwa nga Marco Rubio mu lukuŋŋaana onabeera mu kibuga Munich onabalwogera ku defense y'eggwanga erimayiddwa nga erya Ukraine. Abaana bwe tuli munafattuliza nkujja tugezeko nate mu ggwanga erimayiddwa nga erya Israeli n'eggwanga erimayiddwa nga erya Palestine. Kyekiri munafattuliza muliro oba nedda gwase oba teguna kuwaaka ani anokwanga gusigiza munanga tuliza we tuli awo we tugambira ali we twogerera jjukira nti nno waliwo gozina ebadde zze mu kye bayita okuwanyisiganya abasibe wamupozi n'abawambe hostages ne prisoners nga amasi bagamba nti nno tebajja kuwayo abasibe basatu abali bano ne baweeku lunaku olw'omukaaga olw'ensonga nti nno Israeli yavudde ne violatinga oba n'erinnyirya endagaano gye basaza y'okuba tewayo kye bayita buyambi n'okugaana abantu okuba ne basala badde mu northern Gaza gye bali babeera. Ekyo nno kyali kibi nnyo munafattuliza baga nti kasaba kiteesaamu ekyo Trump yali gy'asinza mu ggwanga ery'Amerika n'agamba nti nno singa butuuka ku lunaku olw'omukaaga nga tezinakwera ssaawa mukaaga nga Hamas oba aba Hamas bano tebannabaayo abantu bonna be baawamba venja kubanga tewakyaliwo kye bayita ceasefire agreement nga bagisazaamu ddiirwa eyo ng'emuluddamu eseka. Trump watyo yagamba kakati wuliza munafattuliza okuva amawulire agava mu Israeli prime minister w'eggwanga linamayiddwa nga Benjamin Netanyahu yavudde n'akyogera n'agamba nti nno if Hamas does not return our hostages by Saturday noon the ceasefire will end and the Israeli army will resume intense fighting. Musinga omukanga lutuuka mu ttuntu bwe uti nga Hamas tebannata bawambe bonna baawamba Israeli ng'amagye basazaamu endagaano ng'amagye ga Israeli galanga kuddamu okuba nti galumba mu Gaza munda. Owulira baaba Trump yayogera bennyini ono abizzeemu kyenagamba ekyo munafattuliza okubanga weegendereza nnyo nti baga omusajja ono nti okulwana kukomekerezebwe n'anyiiga nnyo. Twogera ku Benjamin Netanyahu kubanga yali agamba kasita ojjawo okulwanagana kitegeeza nti n'aba Hamas ojja kuwongera ekibayita amaanyi bajja kwewaana nti n'eggwanga erya Israeli tereesobola kuba nti likola. Tubuuza ekibuzo mufattuuliriza katuyinda Saturday just ebeerewo. Jjukira Saturday inakuba nti battayo abawambe basatu bokka naye ate jjukira abakyaliyo bakyali bangi. Kati tumanyi kyali boogera baga basatu bano tebabatadde oba bonna nga Trump yadde atiisatiisa. Kalumanyi olavaawa wakati w'Abafirisuuti bayite Abapalestine wamu n'Abayudaya bayite Abayisirayiri. Okyali mu program Kalumanywera. Okay, butyali fena munafattuliza okyali mu program Kalumanywera nga bulijjo omulangira Kalema Gegange. Jjukira tukyatunulira Kalumanywera waava wakati w'Abayudaya bayite Abayisirayiri mpozisaako n'Abafirisuuti bayite Abapalestine. Kakati nno awo tuli tulaba nate obwakabaka bugenda mu maaso abantu baabo ababubeeramu bali batya bo Abayudaya baliwo ddawa nagano obwakabaka bw'Abaroma bali babawuzaamu emirundi ebiri kuliko bwe tuyita obw'obuvanjuba kuliko bwe tuyita obw'obugwanjuba.
kakati n'Abayudaya bali mu bwakabaka omaidanga obwa bugwanjuba Western Roman Empire. Era munengeri yafuga ebiseera ebyo bamuyitanga Julius Nepos. Julius Nepos atuuka ekiseera attibwa. Olumala okuttibwa omusajja yali afuga ate obwakabaka buli obwamambuka Eastern Roman Empire gwe bayitanga Zeno ne bamugamba ne bamusudia generali amuko abali bagenda maaso kwandi balwana naga ati naye omanyi gwe kagwasana okuba nti ofuga obwakabaka bonna lwasho gatta lumu kubanga olwe tulabye ennyumba eweddewo abalina okuba nti bagoberera omukululiro ogwo oba abooluganda oba basika kakati wakyo twogera mu maaso nobeera nga ofuna obwakabaka obweri mambuka n'obweno ekyemmanga n'obugatta wamu ne tuba ne Roma ejjudde wamu nga bwe byali biseera biri ebyasaire bali ba Constantinople ebyasaire bali mayiddwa nga ba Theodosian ebiseera ebyo. Ano kino nno omusajja ono amayiddwa nga Zeno nga kabaka oweri mu Eastern Roman Empire yakiramu kibayita munanga omuzinzi naye nno nga niye mugamba bino omusajja gye yamayiddwa nga Odessa yamugamba ebyo byonna kubanga jjukira Odessa ge gyali mukwano ogwa kabaka amayiddwa nga Nepos yalumba n'agenda eri mu Dalmatia alabe munange oba akola kibayita apasuwinge abatemu abamutta alina okuba nti naye nga abajjawo. Kakati mu mbeera bwetyo Zeno olwamuwulira ebigambo ebyo nga kabaka oweri mu buvanjuba bamugenda nti no what osobola okutekinga over n'obugwanjuba n'obeera nga Roma ino olina gwogirina mu ttaano zo. Kyeyakola mune n'avaayo n'atongoza omusajja ono generali amayiddwa nga Odessa n'agamba nti Odessa alina obuyinza bwonna bwagenda maaso okuba nti akola eri mu Dalmatia gy'agenze okuyiga nate abatemu abasekaka amayiddwa nga Nepos. Odessa neti yakola ku kyekoma gwekyo naye n'alicognizinga Zeno nga empera omu yekka bw'ati atatizagira okuba nti afuga obwakabaka bwonna obwa Roma nga babugasse okusaidi eya wansi n'eseera eyowaggulu oba giyite Western ne Eastern Roman Empire. Nga bamaze okuba nti bagatta ekintu ekyo munafu atuuliza ekyaddirira kyali kimu nga Zeno kati okuba nti afuga nga gatino kafuge at least banamwogerako naye kati atandika gutwogerako ennyini yagenda nasooka kubeera empera oweri mu Eastern kati lengera bamusudiiza agenda kuba atali kati empera oweno mu kibayita Western Roman Empire. Nejjukira ebizibu byali biyitirivu nnyo nga basaba balina kibayita ebizibu ewaka wennyini waliwo ebizibu eri gyerenga akulembera mu Eastern Roman Empire. Ekisooka waliwo obuzibu bwa bannaddiini ab'enjawulo abagala okuba ndi mune bamulwanyisa. Ekirala wokigamba nti ewaka wennyini bagamba nti embeera tyali nnungi nnyo economically ebyenfuna tibyali birungi nnyo kanabeera ng'alina akazito both ewaka n'ebweru ogutogako amayiddwa nga Zeno kyokka ate bamwongeddeko n'ekirala okuba naye atwala ate nate Western Roman Empire yonna ebeere nga yiye. Jjukira bali bamaze okuba ne bajjawo omusajja oli amayiddwa nga Romulus Augustus bali bamaze okuba ne bamugjawo. Ano kitegeeza nti no kati omusajja ono ye alina okuba nti ekitwala nakutegeeza nti no Zeno nga omumanyi Zeno okusooka bamuyitanga Tarasisi era tiyali mu busajja mu Greek erinnya yalitwala butwazi era walitwala nafuuka omunywanyi nnyo yali munywanyi nnyo owa Emperor yali amayiddwa nga Leo yasookera ddala tonafuuka Geno owali ow'amaanyi mu magye goono naye ng'ebyaddala tiyali musajja mu Greek nente buyinza okuba eri awo tiyali tajja kuba nga agitwala. Kakati ekirala yesembeza n'asembeza munange ekibayita Namulondo atya mwaka gwali gwa 466 yawasa muwala wa kabaka amayiddwa nga Leo asooka gwe bayitanga Aridiani. Ono wamuwasa nafuna omwana bamuyitanga Leo omwana n'amubbula mu kabaka yennyini era Leo asooka bw'afa mwaka gwa 474 kitegeeza nno kati munange balaba anika yagenda okudda bigere naga nti nno ketulina ate omwana owooli yali muganda wa kabaka gwe bayitanga Aridiani yazaala omwana gwe bayitanga Leo so nafuuka Leo oyo ku myaka 7 gy'obukulu ne bamutuuza ku ntebe nga eriyo owokubiri era kino kyali kitegeeza nti kati Zeno nga nafuuka kabaka olwafuuse ki aluse omukuza kyokka nga ye taata so mu kaseera kennyini ako yeewa ekitiibwa ky'obwako empera kubanga yali ng'alooliza omwana ono omwana omuto myaka 7 gyokka gy'obukulu aludde ku Namulondo afuuse kabaka then alina okubawo munange akoze ki alina okuba nti amulabirira. Edda balonanga obukiiko bagamba nti bwakuzanga bakabaka nga in fact bwebufuga n'okufuga nokanono naye bwatyo we yali ekyembi ekyaliwo omwaka gumu gokka omwaka ogwennyini ogwaddako omwana abaweza emyaka 8 Leo owokubiri nga kabaka omuto ebyembi n'afa. So bw'afa laba Zeno asigalako ku nkasi nga empera akisigalako naye kakati naawo atandika Zeno nga Zeno aga kati n'okuba nti njiya abayina oba bali abampalange na bakola ntya yatandika okuba nti munange ateekateeka okuteekawo kibayita emirembe
n'abasajja bali bavanduza okuva mu North Africa newankubadde ng'ewaka baayite bamwagalira ddala ate abalala baali bagamba nti nno awo omusajja kitatumwagaza kimu kyokka kyali musajja mu Roma nedda kuba yali ava eri mu Greek kale wabula n'afuuka ate kabaka nga bawulyamu nekibalumira ddala. Kakati mu mwaka gwa 475 ono yalumbibwako abantu bawaka bennyini abayeekera n'adduka n'agwambala n'ava mu kibuga Constantinople eringa afugira munnange n'adduka emisinde ngeri ekimuddusa kigamba nti nno eyaliko n'abakyala gwe bayitanga Verina Empress oyo yali agana ente bagitwale yali agamba nti nekisooka ddala singa muganda we amayiddwa nga Leo asooka byamaze okuba nti afa so n'agamba nti at least tajja kubanga akkiriza ono Zeno okwaterwa ku Namulondo wabula alina okukkiriza alisakkirize muganda we gwe bayitanga Basilicus. In fact yali muganda we yali mukoowe Basilicus ye amuteekeko nga empera kubanga agamba nti abeera mu lunyiriri tebajja kukkiriza musajja oli mu Greek. Kano kyamuddusa emisinde Zeno n'adduka n'afuna obudda mu katundu ke yavaamu eri akamayiddwa nga Isayuriya era Zeno ng'ali eyo yagala tagenda kukola atya ng'ayiiya amagezi gonna akola ati nno gwe bateekako amayiddwa nga Basilicus avaako atya. Wano kye yakola yalanga okuba nga anoonya bayita obuwagizi. Yalumba Jeno amayiddwa nga Iras n'alumba Jeno amayiddwa nga Amatas n'abagamba nti know what banayi mwali nyambye muve mu magye geeyo eggwanga mbere nga munneegattako bwe munneegattako kkiriza bagaana nenkwata Entebbe nja bongera ebitiibwa ne ssente. Bakimugamba kino era munnange n'ajjayo anoonye kibayita Entebbe mu masekati g'omwaka gwa 476. Meanwhile kyaddirira bodde mu Western Empire oyo yali akulembeddemu kibayita olutabaalo Jeno mulamba ate nga alina obuzaale bwa Germany amayiddwa nga Odessa. Ye yagenda mu maaso okuba nti naye bajjukira bali bagyeko olwedde empire yaliko eri mu Western Empire amayiddwa nga Romulus Augustus bamuggyako n'akwata n'engoye n'agisindika e Constantinople okulaga nti nno yali royal eri Zeno. So Zeno n'ategenda naga nti no you know what kasita eri mu Western recognize nga nze empire ebya ddala ke kaseera kati bulisa nyamba ngenda kuddamu okugatta empire yonna Western ne Eastern efuke empire emu obwakabaka bwamu bwokka buti then mujja kubula asala. Era muganda nga tulize kye yakola n'agamba Odessa kyamukoledde okugjawo oli Romulus n'okumuweza engule namugandi kati gwe kabaka wa Roma yonna ng'ejjudde wamu n'agandi kati naawe ogakuba eriyo obeere ng'onfugirako ekitundu kimanyiddwa nga ekya Italy. Mu mwaka nga guggwako ogwa 470 Zeno munnange yalanga okubanga era still afuna ba rebels abayeekera ab'enjawulo. Mu bano mwalimu omukowe ennyini amanyiddwa nga Masianas ono yagamba nti no you know what naffe ekyo tukyagalamu. Ate omulala yali ng'ava ku generali amanyiddwa nga Iras bano bagamba nti najja kubawa munenge akasabeera nga agudde mu bintu ajja bawa kye bayita ssente n'ebitiibwa biyitirivu nnyo. Era munnange yagezaho okuba nti munnange bano abakkakkanya era kyakoma ne ku ekyo waliwo ate ostirwa abasajja abalala bavaayo abakulembeze ababayika amayiddwa nga Ostogothic nga bayaga okuba nti bamulumba. Kuno kwaliko omusajja amayiddwa nga Theodoric the Armor bamuyitanga Theodoric the Great n'omulala bamuyitanga Theodoric Strabo. Era kati bano n'agamba bali bayiyeekera n'agamba nti alina okuba nti abayiiya alisiti bombi ajja kukozesa akazannyo kali akagamba nti nno babuzeebuze ofuge n'agamba nti n'agenda kubayiiya alenga bwennyini basooka ndi beekuba yayitewo. Akati nno walanga okuba ndi munange abayiiya bwatyo n'agamba nno oli y'omutawaana yagala okuba nti akugjawo munzirewo nze mbere nga nkikola kino kyayitibwa ate munnaffe Theodoric Strabo okuba nti yaafa. Era bw'afa munanga amangu ago Zeno nga kabaka yatandika okuba nti kennyini afuna kye bayitako mirembe nani ne Theodoric yesigalawo amayiddwa nga Theodoric the Great. Era kye yakola namugamba nno kati n'amusindika e Italy. Bw'amusindika e Italy wiyano bwe yakola mu kusajja ono bwe yakola bibino yamugamba nti bw'ogenda e Italy waliyo omusajja muyita Odessa kasita omukuba n'omuwangula nja kuwa katundu wako otike obwakabaka bwo nga mmwe aba Ostrogolic mbere nga muyina obwakabaka obwo. Kyokka gyamusindise omusajja yamusindiseeyo ye Odessa eyamuyamba okumanga akola ki ali Entebbe namugana omugamba nti nno kasita nze ngenda okuteeka ku Ntebbe eno obeere ng'ofuuka ki kabaka w'amaserengeta n'eki n'amambuka. Kabaka akoze akakodyo okuba nti bonna bono kalansa okuba nti akola ki afuula naye bali mikwano gye bennyini abanywanyi abeefuulidde. Muganda ng'ekyaddirira omusajja ono ennyini
n'aserengeta Theodoric the Great n'agenda Italy. Bwagenda Italy ebyaddala yakuba Odessa bwamukuba n'amugjawo olwo n'ateekawo obwakabaka bwe obwaba Ostrogothic n'abuteeka mu Italy. Kakati Zeno n'aga nti ekiwedde nange otukwataganya ate ensonga ez'eddiini ezali zimanyi okuba zisitukawo mu bwakabaka bwe bwonna yalinga agenda okuba nti atwala. Era wano yafulumya ekiwandiiko mwaka gwa 482 ng'awa amagezi abakulembeze ab'enzikiriza mu Constantinople bamuyitanga Acacius. Namuga you know what kyebikola kikimu muteeko kibayita reconciliation mutegeragane wano okuba waliwo okutegeragana wakati w'ab'enzikiriza bayitanga aba Chalcedonian mpozi ne manafu amaidwa nga Miaphysites. Bano balina obutakkaanya kwani Yesu alina kubeera atya mu mbeera bwetyo. Era mu kiseera ekyo ne Papa yaliko bamuyitanga Felix owokusatu yavaayo ye yavumirira ekiwandiiko kabaka ono Zeno kye yafulumya era n'agamba nti nno advance yamaze okuba nti ow'omusajja amaidwa nga Acacius yali patriarch owa Constantinople tiyali ntuufu n'akamu. Era Papa kye yakola n'agamba nti oli awakanya bye tusazeewo ngendo mu Roma tujja kuba tumugoba mu Katuliki. Era bagoba omusajja amaidwa nga Acacius mu Katuliki mwaka gwa 484. Era munne babungwe batyo n'atandika n'enzikiriza ye emaidwa nga Acacianism naye kale ye kagigoberere wali baganyi bamugobye mu mbeera bwetyo. Kakati muganda nga tuyiza nga tukyagenda mu maaso bwe bityo ebitambula bityo biri Zeno nga ali ku Namulondo nagenda tebyali byangu nnyo kubanga abantu bangi bali bagyeyagaliza entebe. Akati tuba nate omutabani yali omutabani wa Emperor gwe bayitanga Marcian. Ono Marcian yali mutabani wa Emperor gwe bayitanga Artemisius. Then yegatta nani yali ne matani yali Gwandisani gwe tayisinga omuzzukulu wa Emperor yaliko okusooka gwe bayitanga Marcius era gwe babbulamu erinnya lye. Ono yali wasizza sister wa Aridiani. Aridiani juki yali Empress. Era kitegeeza ono sister bamuyitanga Leontia. Nolweso kitegeeza ati ono yali alina kuba brother in law oba yabadde nga muko wa Zenos. Yali muko kubanga okitegedde nti nno yawasa sister wani yawasa sister we ono amaidwa nga Aridiani. Kano yamufuula kanso nabera kanso mwagwa 467 ne 472 nga Zeno atudde ku ntebe. Kale mwaka gwa 479 Marcius agezaako naye okwaga okutwala ekintu. Sister ngo yambaliramuko agala okujjako Zeno ku bukulembeze entebe naye abeere ng'agyeddiza. Era nga yamibwako baganda be okwali Procopius, Artemisius, Sakopo ne Romulus. Bano bagenda maaso ne bakuŋŋaana wali mu Constantinople. Amagye gennyini ne gatandika okutegeeza abantu ab'enjawulo n'abali abagwira naga nti no what tetugenda kukkiriza musajja ono avudde eri nga sinzaalo ya wano okuba nti agenda mu maaso okuba nti atukulembera. Nolw'ensonga eyo mutendo tubenga tumuggyako. Era kye baakola baana okuba nti bafoominga ekibinja ekyenjawulo ne bamaakinga mu kaseera ke kamu ne balumba olubiri era ne balumba n'ennyumba eyajja ne bayiddwa nga Irasi. Irasi ono yali sapota jjukiro wani owa Zeno. Emperor ebyaddala kyali kigamba nti nno bamakyana balira ku lubiri ate yaliyo. So kaabula katini nnyo bamukwate Emperor oba kabaka bakwatibwe. Naye ebiseera obudde bwali bukyali misana amajenga alaba mayitirivu nnyo nnyini ddala gagezezzaako okuba galumba. Naye abatuuze ab'enjawulo abalimu ne baagala kabaka waabwe baneko galumba nga badda ku mayumba gaabwe waggulu bakasukira amayinja n'amafumu. Kakati ekiro jena maidwa nga Iras ono amovinga ne tiimu ye oba unity ye ne bagumba mu kutunga kamaidwa nga Chalcedonia ne abeeraawo mu Constantinople mu nnyinnyini eyo. Era kigamba tino wano yatandika jeno nnyini ono Irasi okuba nti awa ssente abasirikale ba Marcian n'abawa ssente n'aga nti no what muleke kabaka abeere ng'akola ki adisa apuluka adduke. Era munne baakikoye batyo. Kati enkeera bagenda okukeera ku nkeera Marcian n'ategeera embeera nga bwe yabadde n'aga nti kino nga kikambwe nnyo. N'atuyana abasirikale okuva eri ewa Theodoric n'amuyita n'amugaa nti no what jangu olabe. Naye tebatuuka mu budde. Era batuuka mu budde kiga ntino batekera kibayita refuge mu church emaidwa nga ya Holy Apostles. Naye abeera munanga aliyo n'akwatibwa ye ne baganda be ne bakwata. Kakati we bakwatibwa
naye nga plan munange ya Masiyani yo eganye ey'okujja ku gavumenti afuge kabaka. Wano Zeno yakwata Masiyani oyo teyamutta kubanga jjukira ali mukoowe, n'amukwata mu baganda be n'abasindika mundu akamayiddwanga aka Sizera eri mu Kapadosia. Munange batuuka yeeyo bagala okudduka naye Masiyani yadde munaakwatibwa, era waakwatibwa namugaa nti no kati gwe tugakkuwa kibonerezo ki? Namugaa nti kale okusonyiwa ogafuuka omumonko, fuuka munnaddiini oba ojja kuba ng'osibye okukizinga kimanyiddwa nga Isuuriya. Jamugamba musibira Zeno gyalinga ava oba gyazaalibwa, nga of course ebeera shuwa dini kasaba musibira eyo tajja kuva nga avaayo. Mune bamuteeka eyo namukasuka, wamukasuka eyo yagezaako era okutoloka omundi ogwali ogwokubiri. So omundi ogwo ogwokubiri n'asucceeding nga n'atoloka n'apuluka, era munnaye weyapuluka n'atandika okuba nti anoonya abasirikale ab'enjawulo balementi baddemu okuba nti balumba bazimbe ejje lyabwe balumbe. Era balumba ekitundu ekimanyiddwa nga ekya Ankara. Era wano munnaffe watuukayo n'akuba amagye agaaliwo bulungi nnyo, n'awamba n'omusajja amayiddwa nga Trokondes, ono yali muganda wa Jena amayiddwa nga Irasi. So akatundu ako nabeera nga akatutte bulungi nnyo naye kakali mu ttaano ze oba mikono gye. Akati Irasi awulira ebigambo bino wammanga ate nga jjukira commanding kyebeta commanding position, akatundu ako omuganda yalinga akalimu akakommandinga ku biragiro bye. So kyobwekyo bwe kyali kabaka olwawulira nti nno Irasi gyabadde akulembera baatutteyo, ate naawe n'okuwulira mbu Irasi onayinza okuba naye ali mu lukwe olwokuba nti yabadde mu lukwe lw'oyo omusajja okuba nti atoloka amayiddwa nga Masiyani, n'amwekengeramukko era n'apulaninga engeri yonna ey'okumweggyako. Mu mbeera y'emu Verina yali empress, jjukira Verina naye ng'ali mu kupulaninga kabaka ono bamugyawo batya Zeno abeere ng'avaawo. Kati Verina ye engeri yakolamu yonna yali unsuccessful, era Zeno kye yakola ye yali jealous nga gati nno naye omukazi ono nange ayinza okunzigyawo ebyaddala. Kakati nno alina abalabe babiri, alina omukyala amayiddwa nga Verina, then alina ne Jeno amayiddwa nga Irasi. Era kye yakola n'agamba ati Verina bamuzeewo mangu nnyo kubanga tajja kumulako bamulabirako, ajja kuba ng'akola ki ng'amutta busi. Era kiga nti yakwatibwa n'atwalibwa eyo nate kibuga ekimanyiddwa nga ekya Papurias gy'aba abeereyo ave mu maaso ga kabaka. Twogera ku mukyalo ono Verina, bamututte bamusibye, kabaka alagidde ave mu maaso ge, others ajja kuba nti amutta. Mune ng'ali mu kkomera eyo yageza okuba nti munanga apaswedinga oba aperereza muwala we gwe bayitanga Abayudaya. Abayudaya ono jjukira ye muwala we kyokka ng'ate mukazi waani wa kabaka amayiddwa nga Zeno. Kati Zeno asibye Nazaala kubanga ayaga kuba mwojjako entebe munaabere ng'agitwala. Kakati akola ki? Atumya muwala we nnyini amayiddwa nga Abayudaya okumugamba mukazi wa Zeno, amugamba nti what, lwaki tonsumulula? Gamba bbaawo ansumulule. Muni omukazi naye mugamba aperereze ku bbawe Zeno asooka ng'ata maama we. Then n'ava ku ekyo n'agenda wa Irasi. Irasi ono jjukira naye yali nga Emperor, yali yagana okukkiriza request ze ez'enjawulo. Irasi naye muliramu namugamba nti omukazi ayagala kuba nti ateebwa nebigenda kukola tutya. Mune Irasi naye yagaana n'agamba nti sijja kgenda wa Jeno wa kabaka kumugamba kuba kabaka naye kale nabambe bituli ayinza okuza naye ndi mu lukwe olw'okuba nti waba tumuggyako. Munange Abayudaya twogera ku mukazi wa kabaka gwe twogera kati obudde buno nga maama we yagezaako yennyini okuba nti ajjawo naye Irasi ono oba bakizudde nti no Irasi ono yali tayagala maama we. Kakati no bina kiga nti obukyayi abujjawa bonna. Ekisookera ddala kiga nti nno ono Irasi yali nga asooka okugamba kabaka Zeno si yennyini ng'amugamba buli kimu ekikwata ku bano, ngaga nti obudde bwonna abakazi baboolaba bayinza okujjawo tebakwagala, basobola okujjawo ne beddiza entebe oba ne bassawo omuntu yenna gwe babaagala munnange. Kakati nno kyonna bakimugamba era mugamba nti no n'ekirala engeri gy'osibamu maama we kkiriza obagaana oyo mukazi wo tomwesiga, obudde bwonna asobola okukola kye bayita revenge. Kakati omukazi olwawulira ebyo byonna nga omusajja ono abikola Irasi n'atumya n'abatemu olusi bagende bamutte bamuggyewo. Ekyennaku ekyaliwo tebamutta naye bamuleko kye bayita ebiwundu. Kati abo yali atumye okuba nti bamutemula bassassins bakwatibwa
ne batwalibwa nga abasibe era ne batwalibwa ewa Zeno. Era Zeno okumutwalayo munafu atuliriza yagaba batte era ne babattirawo. Kati Irasi yena mukwano gwe bayitanga Paprepiasi nga kuliko omukwano mulala bamuyitanga Leontiasi saako ne mugande gwe bayitanga that is Tologdes. Tologdes ono gwe bajjako oli erya Arieri gwe bawamba nejjuka yali kati ali retired olwamwamba na retiringa. Akati bano wetwogerako basooka ne bagenda mu kibuga ekimanyiddwa nga Nesiya, then ne babeera eyo, then ne bagenda ne bagenze kuwummulamuko naye ng'ekikulu ekyaliwo kigamba ti nno Irasi ono yali nga alumbiddwa ng'afunye ebiwundu yagenze kuba naye awona mpola mpola era ng'ali eyo mu Bwakabaka omanyiddwa nga oba Eastern Roman Empire bwasinkana ejjuka bali bamaze okuba babutikamu banga nti yakulira amagye gonna. Kati kitegeeza ti nno nga mulwadde agenda maaso okuba nti awona ate ng'atambula weetoola Obwakabaka obw'enjawulo. Kakati ng'atambula eyo yatandika okuba mu Asia Minor ng'agenzeeyo yatandika okuba ng'akuŋŋanya ejje ery'enjawulo era mu mwaka gwa 484 ono kigamba nti nno omusajja ono yennyini amanyiddwa nga Irasi yakitegeera nti no kati Zenos yeetamwetaagira ddala afunye ejje erimala era bwe yali eyo n'agamba nti nno kale mu bantu be yajja nabo mikwano gye okwaliko bwe bayitanga Leontias n'amugamba nti nno okuva n'olunaku olwaleero ng'ofuuse empera gwe kabaka kati tolikyakkirizamu oli Zeno. Zeno lwabiwulira muganga atuliriza n'asindikirawo ejje lijje kibalwanise era ne lijja mu kujja ekyakabi ekyaliwo Jeno amanyiddwa nga Irasi ono yakuba ejje lya kabaka Zenos ne baliwangula era bwe baliwangula bulungi nnyo ne beddiza obwaguugo obw'ekibuga kyonna ekimanyiddwa nga ekya Papuriasi ne kiba kyabwe. Era bwe kimala okuba nti muli bakiwambye ejjuka gye lyasibidde omukyalo amanyiddwa nga Verina era bwe bakiwangula n'asumula Verina okuva mu kkomera era amala okuba nti amufulumya era n'agamba nti nno kati Verina naye n'akikoonamu n'agamba nti nno tewali tabbu ono gw'olowooza amanyiddwa nga Leontias gwe twatulondye ddala yajja okubeera kabaka owa Roma ffe gwe tusazeewo okuba nti tukoze eki tuwadde. Era kye yakola n'amukrawuningira ddala nga kabaka w'abantu n'amulaga abantu. Munnange mwaka gwa 495 olwo Zeno awulira ddala obusungu bwaga okuba nimutta asindika nate abasirikale bakube bano beeyita munnange abayeekera abapya abaza okuba ne bajjawo. Era munnaffe bano baafuna abasajja ababalwanyangako okwali Abamacedonia okwali Abasinsinian bonna bazze okuba ndi balwana ku sayidi ki ku sayidi yajja amanyiddwa nga Irasi. Era munnange atuwuliriza kigambibwa nti nno bano beegattana nako omusajja amanyiddwa nga yali omusirikale owa Ostrogoth amanyiddwa nga bayitanga John the Hunchback yenanga ebbango naye talwana ne balwana muganda ng'atuwuliriza. Era munnaffe atuwuliriza kyeyakomale ku ekyo bagattako omusajja amanyiddwa nga John the Sinsian nokwaliko ne Theodoric yali mugwana w'oli Amar era mu kaseera kano kenjuka yali kanso. Kakati nno John ono w'ebbango yakuba kye bayita abayeekera bw'abakuba ku kitulo kimanyiddwa nga ekya Selensia era n'abagoba ne bagenda paka nate mu kibuga ekimanyiddwa nga ekya Papurias n'abeera eyo nabagaa nno kati tebajja kuba nga basala okuva eyo wate emyezi mitono nnyo nnyini ddala naba ate Tolokundes muganda wa Irasi n'afa era bw'afa muna ekibuga kyali nga akulembera ne kitwalibwa nga so emyaka 4 gyokka nga bakiwambye naye n'abakiwamba bwekigamba nti nno yalinga mukoowe amaze okuba nti asindikibwa ng'olinga omukulu ennyo okuva eri mu Constantinople yamusirika ali Zenos naga nti genda kati owambaawo kati onookiwamba tujakuba tugenda maaso atunyiriza mu kintu. Kati Irasi sako pozi yali yamaze okuba nti yafuuse kabaka ow'ekimpati gwe bamaze okuba bateekako amanyiddwa nga Leontias bakwatibwa. So mu kukwatibwa batemwako emitwe mu mwaka gwa 488 era batemako emitwe ne bagibekukumi eno emitwe gyabwe ne bagisindikira kabaka oba empera amanyiddwa nga Zeno ne bagimusindikira gye yali nga atuula mu Constantinople. Kitegeeza nti kati abali bamuyeekera batanse okuba ndi munenge bakakkana oba baweddemu kye bayita amaanyi kuba nti ababakulembera balo batebeeko kye bayita emitwe. Akati ng'ekiwedde muganda ng'atuliriza waliwo ate ku sayidi ez'enjawulo nazigambyeko ntulina sayidi emu era bano kati aba Ostrogoth bagana balina okuba ndi balwanagana. Theodoric the Armor oba Theodoric the Great
yali mutawani wa Theodemic, yali omukulembeze w'abanafu amawulire nga aba Mosian, saako mpozi ne Theodoric Strabo yakulembera mu amawulire nga aba Fidasian Ostrogoth. Batandika bwennyini kuba balijjuka ekizibu mu mwaka gwa 472. Naye ebiseera ebyo jjukira ono Zeno yali yamala okuba nti yapulanga nti alina okuba nti abazannyi bano bombiriri alisiti beekube ku sayidi ne sayidi, era nga basuubizza nti buli omu kasana ajjawo munne kizo bagana ajja kuba nti munnange asigaddewo ajja mumusasula amulinyise n'amagye oba amulinyise kibayita eddaala. Kakati nno kyeyalinga yeewala kyali kimu kyokka, bombiri yabere nga tebagenda kulumba kibuga yalinga atuula ku Namulondo kibayiddwa Constantinople. Jjukira mutano yali yafa Leo owokubiri. Kati ono Theodoric Strabo kyeyakola kyali kimu kyokka, aga nti nno yaga kuba nti ayeekera Zeno, era nga alina kibayita obuwagizi obw'amaanyi ennyo okuva eri mu Basirikasi. Kakati naga nti singa babagitutte nabo bajja kuba bagizizza mu kye bayita ekkubo erina okuba nti etambulira bwetyo. Kakati nno ekyaddirira era omukulembeze amanyiddwa nga Strabo oba amanyiddwa nga Theodoric the Ama yasindika abateesa eri Emperor ekibinja kiteese, namugaa nti nno ngenda kuwa emirembe, twagala kulwa nga tulwanagana. Zeno yategeera naga nti nno kyalina okukola kiri kimu kyokka, alina okuzannya obuzannyo either wairizoli oba akonvizinge ne seneti yennyini wamu n'amagye gabeere ng'ono Strabo gamufuula omulabe w'eggwanga, era kye yakola ekyo naye kati afuuse kibayita public enemy. Era pulaani ye yali emu yokka, kudya abaana basajja bombiri abooluganda Theodoric bere nga beerumba. So yasindika Amal namuga nti genda olumbe Strabo oyo, kuba Strabo oyo yali ng'ataddewo olukuŋŋaana olw'abayeekera abakuba nti bamuggyako, era namusindika n'eggye ery'Abaroma nga ddene nnyo mwaka 478. Theodoric the Ama bwe yatuuka munaye mu nsozi, ku lusozi omayiddwa nga Mount Sandus, tiyasangayo munnange amagye gonna webugale agenda okuba nti agasangayo, wabula ekinjawulo tiyasanga amagye gaani gono Theodoric Strabo, era muganda wange gasanga amaze okuba nti geteekateeka. Bano bombi ababiri bombi batwala ne bagana owaayi, okimanyi nti omusajja agakuba nti atutta ffembi kuba byakugambye naye byaŋŋambye yasuubiza amagye tezigasanzeewo. Bano bombi kati ba Theodorics batwala ne bakkaanya nti bateekewo nate ejje limu lirumbe Emperor, kubanga kitegeeza nti yayaga kuba nti abasaanyaawo. Zeno yayaga kuba nti bona bombiriri ateekawo kibayita enguzi ez'enjawulo, era n'ayita Ama n'amugamba ngenda kuwa akasente tonnumba, tewegatta ku musajja oli munnange Strabo. Kati nno Ama yagaana enguzi, era ejje ery'amagye gennyini balesa okuba ne bafa kibayita initial success ez'enjawulo. Naye Zeno nga bw'okimanyi yakkiriza namuga nti Ama bwoganya enguzi yange kale genda kusindika mu territories eziri waggulu eri zijja okuba nti okola ki, zijja okuba nti ogendeyo ofugireeyo. Kati Amano ng'agenze, Strabo akkiriza endagaano ne Zeno namugamba nti nno ngenda kuwa ebyobugagga, nkuwe sente eziga okuyamba okusasula abasirikale b'olina omutwalo gumu 3,000, then nkuwe n'okuba nti gwogenda okomandinga unity 2 ezaalimu bayitanga aba Palantini, era mwene taito eyokuba nti mukulembeze w'amagye ku sayidi eyo. Naye mugala ng'atuliriza amagye ge twogerako ga Theodoric Strabo agali gawera emitwalo 3 mirambirira gaakiraba nti nno kino kyali kibi nnyo eri omusajja amayiddwa nga Zeno, kubanga jjukira Zeno yeye akonvisinga nga musajja mukuba tabiri yali mulungi nnyo nnyini ddala. Kati bonna bonna abazza abateeka wansi abakuba tabiri. Kakati waliwo amagye gabayitanga aba Bulgars, gano Strabo yagakuba n'agawangula, era ne basembeyo ekibuga ekimanyiddwa nga Constantinople kabaka yali ng'afugira. Kyali kitegeeza nti nno kati alina okuba nti adinga n'ebizibu eby'enjawulo, either alina okuba nti awangula oba nabo ng'abawa ssente. Kale n'ekyaddirira babaga okuba nti balumba ekibuga ekimanyiddwa nga Constantinople, batisese kabaka Sankina amwogera akasente, n'ekyembi ekyaliwo Strabo n'afa mu accident yaliwo awo, yafa mu 481. Nekiraga nti nno ddala kati abadde Theodoric the Great ofuuka kabaka owa bannaffe bano amanyiddwa nga Ostrogoth tikyasobose, wabula
ye kati alina ekiyonga kirese obuweereno eri kabaka Abayudaya nga Zeno. Kazeno kye yakola yagamba nti no kaye yagenda kukolagana nani no Theodoric yali asigaddeyo yekka yekka era namufuula omuduumizi w'amagye namufuula ne kanso mu mwaka gwa 484. Omundi ogwasookerera baga nti no, you know what, added barbarian kati yatali citizen omutuuze wa empire yennyini eyo ne batukwaka okutegeragana namuwa ekifubo ekityo. Kati Zeno kye yakola n'agamba Theodoric nti nogenda kunyamba olwanyisa ejjena Abayudaya nga Iras era onoomulwanyisa osseeko ne munna Abayudaya nga Leontius bono obene ng'osooka nti obakwata era kiti munnange yabakwatawo wali wanyisa ekibanda nga Papurius mu mwaka gwa 488. naye nno kigamba mu mwaka gwa 486 Theodoric ono gwe twogerako yekyanga alumba Constantinople era wagirumba ne balumba amazzi ne bagasalako ag'ekibuga yonna ng'ekyo ekimulumbya munnange bye bamusuubiza tebabirabako sente ze bamusuubiza taziraba. Kati Zeno nga kabaka naye azzeewo nate emirembe era nakkanya ne Theodoric naga nti ati weeraliikirira nja kukuwa kyonna kyonna kiweetaaga wabula kyolina okukola kiri kimu kyokka sindika abasirikale bagende balumbe Itale balwanyise Odessa mu mbeera bwetyo nga bwekyali bwekityo bwekyali oli okusookera ddala. Kakati nno nagana abasirikale abo abali kusaidia Odessa bali wagira nnyo n'Abayudaya nga Leontius ate naye yataddeyo kye bayita obwakabaka bwe eri mu Itale. Kati nagamba kyalina okukola kiri kimu kyokka Zeno kyayagala bajjo kye bayita Germanic presence yonenena mu mambuka gyalinga asinze okuba nti abeera mu kibuga ekimanda Constantinople. Kakati muganda nga tuwuliriza nga kabaka Zeno akyapalapalanya alabe nga munnange abayekera bonna abajjawo nenkubadde nga talwanye nga akozesa obukodyo bwa mirundi 2 either kulwana oba diplomacy oba kulimbalimba yagajja akozesa beta conspiracy ez'enjawulo okuba nti akakkanya munnange asooka nti afuga Roma nga yeegasse. Twogera ku Roma yeegasse Eastern Roman Empire ne Western Roman Empire. Oli basalirako omunafu atuzatulekerawo nate olunaku neddako nga bujja program Kaluma Nywera bwetyo etambula omulangira Kalema gange mwe bulungi mweraba.